Ebikolwa by'Abatume Essuula 24. Bwe wayitawo ennaku 5, Ssaabakabona Ananiya n'agenda n'abamu ku bantu abakulu mu ggwanga ne munnamateeka omu ayitibwa Terutuulo, ne bawawaabira Pawulo eri omufuzi. Bwe yayitibwa, Terutuulo n'atandika okumulumiriza bw'ati: Oweekitiibwa ennyo Felikisi, obukulembeze bwo obw'amagezi butuleetedde obutebenkevu era buluŋŋamizza ebintu bingi. Ekyo tukisiima bulijjo era mu buli kifo, nga tukwebaliza ddala nnyo. Naye obutakulwisa nnyo, nkusaba otuwulirize katono olw'ekisa kyo. Omusajja ono twamuzuula nga muntu wa mutawaana, ajeemesa Abayudaaya abali mu buli kifo, era ye mukulembeze w'ekibiina ky'Abannazaaleeti. Yagezaako n'okwonoona essinzizo, ne tumukwata, tumusalira omusango ng'amateeka gaffe bwe gali. Kyokka omukulu w'abasirikale Lusiya n'ajja n'amutuggyako lw'amaanyi, n'alagira abamuvunaana okujja gy'oli. Naye wennyini bw'onoomubuuza ojja kumanya ebifa ku ebyo byonna bye tumuvunaana. Abayudaaya nabo ne bamuwagira nti bwe bityo bwe biri. Pawulo omufuzi bwe yamuwenya okwogera, n'agamba nti, Ssebo mmanyi ng'omaze emyaka mingi ng'olamula abantu b'eggwanga lino. Njija kuwoza n'obuvumu. Gwe wennyini bw'onoobuuza ojja kuzuula nti ennaku tezinnayita 12 kasookedde nnyambuka e Yerusaalemu okusinza. Tebansanganga mpakanaana muntu n'omu mu ssinzizo, oba mu kkuŋŋaaniro, oba mu kifo ekirala kyonna mu kibuga, nga nsasamaza abantu. Era tebayinza kukuwa bukakafu bw'ebyo bye bannumiriza kaakano. Wabula njatula kino mu maaso go nti nsinza Katonda wa bajjajjaffe, nga ngoberera ekkubo bo lye bayita ekyamu, era nzikiriza ebyo byonna ebiri mu mateeka ga Musa n'ebyawandiikibwa abalanzi. Nina essuubi mu Katonda nabo bennyini lye balina nti abalungi n'ababi balizuukira. Kyenva nnyiikira bulijjo okuba n'omwoyo ogutalina musango eri Katonda n'eri abantu. Bwe waayitawo emyaka mingi, ne ŋŋenda mu Yerusaalemu okutwalira abaavu ab'omu ggwanga lyange eby'okubayamba n'okuwaayo ebirabo. Bwe nnali nga nkola ebyo ne bansanga mu ssinzizo nga mmaze okukola omukolo ogw'okutukuzibwa. Saalina kibiina ky'abantu era tewaaliwo oluyoogaano. Kyokka waaliwo Abayudaaya abamu abaava mu Asiya. Be bandisaanye okuba wano mu maaso go bannumirize obanga balina kye banvunaana. Oba bano bennyini abali wano boogere obanga balina omusango gwe baazuula ku nze bwe nawozesebwa mu lukiiko lwabwe. Okuggyako kino ekimu kyokka kye nayogera nga nnyimiridde mu bo nti, mumpozesa olwaleero olw'okwogera ku kuzuukira kw'abafu. Naye kubanga Felikisi yali amanyi eby'ekkubo eryo, n'ayimiriza omusango ng'agamba nti, Lukiya omukulu w'abaserikale bw'alijja, ne ndyoka nsala omusango gwammwe. N'alagira omukulu w'ekibinja ky'abaserikale okukuuma Pawulo nga musibe, wabula ng'alekerwa eddembe, era nga tewali mukwano gwe n'omu aziyizibwa kumuweereza. Bwe waayitawo ennaku, Felikisi n'ajja ne Dulusira, mukazi we Omuyudaaya, n'atumya Pawulo n'amuwuliriza ng'ayogera ku bigambo by'okukkiriza Kristo Yesu. Kyokka Pawulo bwe yali ng'annyonnyola ku butuukirivu ne ku muntu okwefuga, ne ku lunaku Katonda lw'agenda okusalirako omusango, Felikisi n'atya, n'agamba nti, Kaakano genda, bwe ndifuna ebbanga ndikuyita. Era muli yali asuubira nti Pawulo anaabaako ky'amuwa, kyeyavanga amuyita emirundi emingi anyumye naye. Bwe wayitawo emyaka 2, Polukiyo Fesito n'atwala obukulu bwa Felikisi. Felikisi oyo olw'okwagala asiimibwa Abayudaaya n'aleka Pawulo nga musibe.